abakwate kuliko Ali Kawuki ne Roy Kibira nga bano eddagala babadde baali kukulira mu maduuka gaabwe ge batundiramu ebintu eby'enjawulo. Eddagala muliveeko mu kyakala bino. Eddagala ligembera mu kiriniki, mu drug shop, mu pharmacy. Kibira yasangibwa ng'alina eddagala lya gavumenti ng'alikukulidde mu kaduuka ke era n'atwalibwa ku poliisi n'asimba mu mbuga z'amateeka. Ne Kawuki Ali yasangibwa nga atunda eddagala mu dduuka lye ery'ebyamaguzi ebya bulijjo. Mu ngeri y'emu Ekikwekweto era kirese obulwaliro 35 obubadde bukola nga tebuli mu mateeka buggaddwa okusinziira ku bakulira National Drug Authority. Tuggyemu box z'eddagala 15 era nga zibalirirwamu obukadde 37.5. Waliwo n'obulwaliro obusangiddwa nga bukyafu ebitagambika kyokka nga bulimu abalwadde abaweereddwa ebitanda. Kilomita zino ziri 15 n'okudda eno ziri 15 kati ko ku kitundu kabadde katutaasa kati twagala kumanya tuyinza funa tutya kyetutaasa ekyokubiri. Dr. Muhammad Lukwago akulira okulambula eddagala mu bitundu bya Buganda agamba nti obulwaliro obuggaddwa bubadde tebulina bisaanyizo nga n'abantu be bakozesa bakibogwe ekiteeka obulamu bw'abalwadde mu katyabaga. Emisango gino oba embeera eno erina akabenje k'amaanyi eri abantu aba bulijjo bannayuganda bayinza okufuna eddagala nga si lya mutindo nga bagenze mu bulwaliro obwo. Abias Lwamweri ayogerera ekitongole ki NDA alabudde abantu okwewala okugenda mu bulwaliro buno okwewala ebizibu. We encourage and urge the public to buy drugs only from licensed pharmacies and drug shops and report to National Drug Authority any suspected drug-related crimes through our toll-free line. Lwamweri agamba nti okuwamba eddagala lino kiyambako okuwaliriza bano okugenda okutuukiriza ebisanyizo by'ebyobulamu. Okulaba nti bakaka kubanga kino kyetuli mu kukola kukaka abo abatalina ebisanyizo okujja gye tuli ne twogera kubanga bwe tubajjako eddagala ne tugala obuduuka balina okulifolowinga sente. Tulina eddagala lyabwe bati n'ekirala tusobola okubagulako emisango. Okubiri kukaka abo abatalina ebisaanyizo abakulu bano bwe babadde boogera nabo naye nga tebabawuliriza okulaba nti bajja wano we tuli boogere bafune ebisaanyizo. Dr. Lukwago agamba nti ekisinza okuleeta omutawaana be balwadde abaweebwa eddagala lye batalina kufuna ekyongera okubaleetera obuwuka mu mubiri n'ekiddirira kutwala bulamu nga nabwe ekityo balina okukola ebikwekweto bino okumalawo abasawo ab'ekicuppuli. Kati bw'ogenda omusawo nga si mutendeke n'akuwa eddagala nga eddagala eryo si ttuufu obulwadde bw'olina buno obuwuka obubeera mu mubiri bukola ki? Bulirozzaako ne bukola ki? Ne buguba. Balabudde abantu obutamala gagula ddagala keribe lya kinnansi kuba n'abalitambuza ku bigere ne mu zibbaasi nti tebeekakasa butuufu bwalyo. Whoever is dealing in this item should be licensed by NDA. Someone who is moving with these drugs like the hawkers, those ones in the bus, those ones who deal in drugs in the market, we are not sure of the quality of those drugs. We discourage the public from accessing their drugs from such places. Gertrude Mutyaba, Agafeyo ku Spark TV.